bakomoledi bannange balamusizzaako nyumana gyebali kutuusaako engalo. Nkomyewo nate musajja oyo tujja kumukuba paka lwanakkiriza nti ensobi zikolebwa bantu ate baba mubasubiti nebakoze ensobi nebeetonda. Ne bwanaddira ebibiina byonna ne babeera bwe bati ate yeeyawula kyokka akulaga yeegatta ne FDC era n'ebibiina ebirala kyatambula. Ekyamazima tewali lugendo kubanga tolina bw'ogamba nti weegatta ng'ate olina we weeyawudde ogende weegatta walala. Naye mmwe basajja mmwe weeyawudde ku Nuupu ogende weegatte ku kibiina ekirala kubanga mmwe mwatondebwa era bwe mulowooza nti mwatondebwa nti mulina kukulembera so temulina kukulemberwa. Ani akulimba? Ensi bwetyo si bwetambula. Balina okukukulembera naye gwe bw'ona oganze si kulemberwa nina kukulembera. Eyo mistake number 1. Ali mu kutagala. Yo abadde ku FDC ne bamuliyati be. Wenneewuunyiza omuntu anoonya amaanyi aye n'ogende wa muliyati waliyo ki? Era nga olina n'essuubi nti n'aba Nuupu ojja kubanoonya. Mwegatte mulabe nti mugatta amaanyi mukyuse gavumenti. Ebyo byonyumya temuli. Era wenneewuunyiza n'omuntu aga nti Nuupu teyina mirandira. Emirandira oyagala mirandira ki? Teyina mirandira, tesobola kutwala bukulembeze bwa ggwanga. Ne bagamba nti omuvubuka 60% ku Uganda, omuvubuka 60% ku Uganda Nuupu ekola emirandira esobola okutwala omukulembeze bw'eggwanga. Oba oyagala Jakalitunsi oba Jaffene, awo simanyi mirandira gy'ogamba gw'alina endowooza bw'etyo. Tewali mulandira gwonna Nuupu gwe yeetaaga. Omulandira gwa Nuupu ye muvubuka ate ng'ali 60%. Oyagala mulandira ki? Ne bw'onootagala wallahi n'ebya Uganda ebibiina ne bw'onoobibuuka n'ogenda n'onoonya n'ebyawa toyina lugendo. Okuleka okwonoona amafuta n'okumalira ebiseera bakugololera essuuti. Oyagala amaanyi ng'ogenda ku FDC. Pulezidenti wa FDC 2021 n'ebitundu 2 teyabiweza. Uganda yonna n'ebitundu 2 teyabiweza. 2% kwejolaze mwegatte mulabe nti mukyusa ebyokulonda. Simanyi n'okukyusa gavumenti muki mu mirembe. Ebyo ebitabo ne bw'onoobeera nabyo ekyo si kyekiriwo nti kukyusa amateeka ga byakulonda, wabula nannyini buvunaanyizibwa obwo obulonda akakiiko k'ebyokulonda omusalidde magezi ki? Mugenda mu Paalamenti tetunnalabako alinnya ku mmeeza ti akakiiko k'ebyokulonda lwaki tekalondebwa pabuliiki. Okuva ku asooka
paka kwasembayo emirimu gyonna gijja giyitaawo. Ono n'aleeta oli, ono n'aleeta oli, ono n'aleeta oli. Bw'oyagala kutereeza ki? Wabula ekikulu kukwata buvunaanyizibwa kubuwa bannayuganda babeere nga balonda isibos. Bannayuganda kukwata buvunaanyizibwa babeere nga beerondera isibos n'abalala bonna abakakiiko k'ebyokulonda. Bwe bibeera nga bibiina nti biri 8 oba biri 10 oba biri 20, buli omu abeereko buli kibiina kibeerewo n'omuntu. Ze ndowooza z'ozunza mu bibiina. Asembayo ku ntikko nga wa bokisi. Naye bano bo bajje nga ba bibiina. Ono oli buli kibiina kyonna kibeere nga kirina omuntu mu isi. Then oluvannyuma oli nannyini ku Beba Results agende mu bokisi. Tewali yagenze na kirowoozo ekyo mu paalamenti n'ebyo ebipapula bye byotambula nabyo bw'omwagala kukyusa mu mateeka ga byakulonda. Na bonna n'abalamuzi bonna twala tugende beetaga bokisi. Naye mujja kumenyeka nnyo nga just kiba kigambo kya muntu kye kigaba omulimu ogwo. Naye gwe mpuuga kati natunuuliddeyo n'omuwala Juliet Kakande atudde mu ntebe ku Bukedde TV alinga endibota. Ali mu kuvuluga kibiina naye kennyini ekyamuleeta okufuna kaadi ya Nuupu asinga okutwala embuzi emagere n'enkoko. Oyo gwe baagubya amazzi oyo mu lumbe lwa Ssejjirira. Kati byayogera birala alaba eri ewali future. Genda mu DA ojja kutubuulira. Ab'e Masaka oyo omuwala mumulaba ali ku Nuupu olwaleero akulaga okufuna kaadi. Ekibiina tekirina constitution. Can you imagine? N'obula okunoonya abantu abazaala abantu abo. Ekibiina tekirina constitution. N'olwaleero kw'oliira ekifi ky'enkoko mu KFC, kajuyisi ka Cafe Javas lwa Amboleera. Olwaleero oli mu kulwana Nuupu. Nze mbeewuunya. Nuupu teyina gwe yayita. Wabula mwe mwajja mu dduka ne muweebwa kaadi omukisa ne gujja ne zibaweebwa. Olwayo owulira bye mufubutuka. Naye watwala mbuzi magere oba nkoko okufuna kaadi. Naye ku lw'ekisa kya Allah mufuna kaadi n'oyitawo. Olwaleero ng'olina n'ebyolabyeko n'obubonero bwonna bwolese ti Juliet Kakande ne bw'oba olina musawo ki wassibudde. Kati oba weeyabya oyogera ki gweyogera ne Juliet Kakande gw'omu. Simanya bijirwa kale bannange bijirwa hawula wala quwwata illa billah. Bakulembeze ba Nuupu babasi baffe kino nkikkaatiriza ku mulundi guno abantu mbakube mu ttooki bijirwa. N'oyo ng'abeera mubaka wa Nuupu. Ekyo tubeere beegendereza this time sobole okulaba nti Kakikero tetudda naye ku mulundi guno.